Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Luwangula Walugembe Muwenda Mutebi owookubiri alagidde abantu be obuteekubagiza naddala abaliko obuvune bwe baba bafunye nga buvudde ku bubenje. Bino bibadde mu bubaka bw'atisse omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwagga Mugombole ku mukolo ogw'okuggulawo ekkolero lya Blick Mulberry Wine Factory erisogola wine erisangibwa ekisinsi mu ggombolola y'Empatta mu ssaza ly'e Kyaggwe mu disitulikiti ey'e Mukono. Ata Blick Mugerwa Senior ne bwe yafuna obuvune ebbanga ddene emabega eyeekubagiza n'akamu yasigala akola emirimu gye bulungi ddala. Kaakano agguddewo ekkolero lino erigenda okuyamba si bantu ba kitundu kino bokka wabula n'abalala bonna mu Buganda ate ne Uganda okutwaliza awamu. Tusiimye n'abo bonna abamukwatiddeko okuviira ddala gye yatandikira ng'avuga pikipiki ez'empaka. Omutanda agamba nti abantu bangi bayita mu kusoomozebwa nga Blick kwalimu kati kyokka ne baggwamu essuubi kyagambye nti kiba kikyamu bw'atyo n'amwebaza olw'okutandikawo ekkolero lino eriyimusizza ekitundu kino wamu n'okuwa abantu emirimu. Tusiimye nnyo ata Blick Mugerwa Senior olw'obuyiiya buno era ne mwebaza okuba omukozi omunyiikivu olw'omulimu guno gwawadde obudde so ng'ate n'okugukola nga alina okwagala. Amwebazizza olw'obuyiiya bw'akozesezza okuzimba Buganda n'okutambuza emirimu gye mu ngeri ennungamu etaliimu mbeera yonna. Tuyozaayoza ata olw'enkulaakulana gy'aleese mu Kyaggwe. Okuzimba Buganda kyetaagisa okuba abayiiya, okukola obutakoowa ate n'okutambuza emirimu mu ngeri ennungamu. Neebaza Grace Blick mukyala we n'ab'ennyumba bonna okumuwagira ebbanga lyonna. Era n'ebigambo ebyo ekkolero lino ata Blick Mulberry Wine litongozza. N'ateekako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Munnamakolero era eyaliko akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi mu gavumenti eya wakati Magi Kigozi yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okuzimba n'okukubiriza abantu okuba abakozi ng'ayita mu nteekateeka ze yalagira mu kuumaddamula okussa mu nkola ng'eyammwanyi terimba. Ebirala byonna Buganda byakola sebo butuzimbye nange nime mmwanyi mpuliriza Buganda bw'ayogera nga nze nkola nime mmwanyi n'ebirala tweyanziza nnyo. Mwebale eddembe kusomesa byonna bye mukola. Ekkolero lya Blick Mulberry Wine Factory likola wayini okuva mu nkenene era okusinziira ku Arthur Blick Mugerwa tewali kyongerwa mu wayini ono ng'alina ebirala byakola mu nkenene zino omuli bata gwe basiiga ku migaati nga kati aluubirira kutambuza wayini ono kutuuka ku katale k'ensi yonna. Bwe tukamula wayini bali eri bateekamu citric acid ng'abeera chemical powder chemical naye nze siteekamu ebyo nteekamu nnimu era nalima ennimu wali nayiikayo ennimu nteekamu nnimu live so nebeera nga biri natural. Bino byonna abikolera ku ttaka lya yiika 8 ku ezo 58 ze yasigaza ku ttaka eryamuweebwa Ssaabasajja Kabaka era alina enteekateeka y'okujja mu star fruit abamu gwe bayita omuzabbibu white wine ng'oggyeko red ne dry wine gwakola kati wetwogerera ekkolero lino lifulumya liita 200 eza wine olunaku nga zino zivaamu eccupa 27 entono ng'alubirira kutuuka kukola liita 600 buli lunaku. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina ageesigika. Kalisoliso